Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Abamu ne bagala okukozesa opportunities zigezo. Wali tuseko mu kaseera ako bwe katyo. Kati nakakuba abasajja nga bana. Oba kuba? Ngani oyagala obusungu bwangu obulungi. Kwataako. Nze ne bwemya okale n'oyogera n'ogamba oli munene nsimanye biki. Eveni onkwateko nkoze eki. Tuvaawa olemba kusobola. Bagenda kwata. Nkwatako. Tumanze siliva kuwininwa ngize mwagira. Lwaki oba onkwatako? Lwaki? Mbufani ayine essanyu lingi. Bw'ati bwe bagamba. Mulina okkiza ne bakwatako. Livudde mutima lizze mu ngalo agule abeeko gwagula gwakwatirira sinze eyanzaala. Saga mtu ankwatako. Era omuwerawo. Saga mtu ankwatako. Anto gayi wakakuba. Bako bino nti kati tuli ku stage. Tuzina bicho vibe. Ebirala. Nanga ntambula myange banaye bayina ebintu bye bakuba ebyo. Nakuba kabina. Nkuyuzo ddayo wako Ulise mukazi ono omunnyonnyola. Alright, amanya neddoboozi Ndabulime Esther, SC wano ku Talk with SC, S Media Uganda. Kubuuzaako gwena osinza okubanga otulaba, thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otulaba, you comment, you subscribe, tusiima. Mikono gyaffe abali mu Uganda, thank you so much. Abatulabira East Africa, naddala e Rwanda mu kuliko akalulu, abatulabira Africa at large, netugendako mu Europe, yes. Netugendako mu Middle East namwe mwebali nnyo ate era netugendako e Canada ne USA namwe akalulu kabindabinda mwena mbabuuzaako mikwano gyaffe abatwagala era abatulaba mukola ekintu kyamaanyi nnyo kwe tugatta n'abantu abasalaasalamu waako ne muteeka ku TikTok Nambiru Ann, Point Media, Edward the Great, Mahad Vibes n'abalala Julie Love mwena mwebali nnyo omulimu ogwo mutusaako engalo tubaagala nnyo era tusiima empeereza yammwe naye nga weeri nkola yaffe wano ku S Media nti we are here to inspire, we are here to motivate, we are here to educate and encourage others. Tubeera mu Women's League whereby tukyaza abakyala ab'enjawulo ne tubaate nga tunyumyanyumyamu tomanya emboozi y'omuntu omu esobola okukyusa obulamu bwo. We are here. Naye olunaku olwaleero ndi Kazo Ice Cream Arena we batundako ice cream akalungi era obeera mu Kazo ita wano neba nga ate weerirako ice cream waliwo n'akacaayi ebintu bingi nnyo wano. So naye olunaku olwaleero ndi n'omwana muwala Tracy Buju muzinyi nze mumanyi ng'omuzinyi dansa ankubira obuzina buli obwaddala tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa obbalaba. Obulamu bugamba ki? Obulamu bwe butyo mutambuza emirimu mpola mpola. Nsanyusa nnyo okulaba. Nange nsanyusa okulaba mukwano. How are you? Honey, tugenda kubeera nga tuli free nnyo leero. Woman to woman, one on one. Kitegeera. Senga nkala kumakya nembuuza Tracy yani. Twagala okumanya amanya ga Tracy amatuufu. You know, ebintu ng'ebyo. Tracy amanya ge. Nasona Tracy. Okay. Mumbejja. Bade nakubuuza nga nfukamira bidde. Mumbejja. Nnyonnyole ntya kati. Mumbejja. Akola ki Tracy? Tracy. Omulimu gwe basinga kalo mumanyiramu. Kanzeeko katono kumanya. Kuba Nasona Tracy mbabuzizza abasinga bamanyirya Buju. Bamanyi Buju ku TikTok nkozesa Tracy Buju. Tracy dancer oba Buju dancer. Lwaki kankusalemu katono. Buju erinnya eri walijjawa. Simanyi oba mami we in case bali batiza oba wali etuma after nga zeno gamba njagala erinnya Buju. Erinnya lisaali etuuma. Naye omulimu gw'entambuliramu gwe gwalimpa. Gwe gwalimpa ate abantu ne balimanya nnyo ne tukekyanga soya nakunnyonnyola nti bannange si nze gundi. Kati munjogere nyangu n'engamba lyerikola ssente. Lyava
lyava ku luyimba waliwo muyimbi bamuyita VIP Jemo kati during the time nali ntandika career yange bwentyo nga zija mpola mpola bampitira video yali video shoot nga ya luyimba oluyimba baluyita Buju Buju wanjiza the world so we bampita ne tulukola oluyimba video ku scene kwennyini we twakola oluyimba nga bonna ye bampita nakita Buju kanyendigeta amasawa kunyonya nti bannange nze Tracy nenvaawo bwentyo n'ebinnya nga tiruukya bulungi so nayo n'olyegattako nengamba wayi kati oli yali mu kukola oluyimba yali yayimba oluyimba kiwala kiri awo kinene kiri jolly kiri awo bwekyo kati ng'ate byonna mbiri kati oli nankube nangamba waliwo akayimba kaliwo naye kiri bwekiti naye nze ndaba osobola okukola kikola osobola okikuba ne twogerawo ebisaale biki ne tugenda ne tulukola naye during that time kola oluyimba nali siina nnyo nti oba kinga ogamba kangezeeko wano so nali nga mbeeno mu dansi bwenzanyako eno ku mizannyo bwenkola bwentyo kati we nagendako okujja live nenfunayo mukwano gwange kati nga bugigi bwa video obwo yabubeeramu omwo kati webajja ne bamunyonyola twagala omuwala bwati ne bwati nankubira esimu nengendayo netukola akayimba nze omanyi kale wentuuka mu kifo nze neetaasekwatakwata nenkola oluyimba video nenvaayo nga nnungi yeryani eyo y'oluyimba olwo olwa Buju nzimandi eno ngenda okutambulako mubantu obuloli buuyo twamulabye nze nno nga samanyi nze nali nga sibimanyi nti video bagikola ate neyefuluma nalimu ekyalo bannaye ate nga wakulira mu kyalo ate nga nedda kale nalimu ekyalo mu bya vidiyo ebyo nga sibimanyi ngaoyita wantu banange yoyoyoyo neŋamba kati waliwo ebwayisa mami wange gyakolera mu katale kati nga mbeerayo tubeerayo tumukolerako ng'abantu bajja ku mudaala ŋamba kiki ekyabadde kati ngenda okugera nga baŋŋamba bannanga bamugamba kuya gondi bakubyeyiiti biki oluyimba lwafulumya wano maama tuwe ku ssente olwo ngenda ku YouTube mbinoonyaako biki nandulaba erinnya nendyewangulira bwentyo owulira otya nga weerabye ku billboard oli abantu bakwongerako twakulabye wano wakikoze bwoti wakikoze bulungi nnyo how did you feel obaana bwali busiru nga bwentambula nga bantu Buju kati nze ndaba banfuula nti ndi wanjawulo nnyo bampita bankuŋŋaanirako bankola biki ate nga nze sibyagala nze mwe njagala mbeere muntu ngaera wondabyawo kutambula kubeera byange saagala ebyo kati jjajja wange gosanze waka nangatrisawo tutoddamu okugamba nti nobakutunuulira biki kati oli sereebu wakubya oluyimba kozijisiti oluyimba abe buli munakutunuulira kati n'emirimu emirala ne gijjaawo mpola nenzija nga nkitegeera nga mbwayi naye nga nawuliramu eyo kale ngambe disadvantage nasooka owuliramu naye tulamala nezaawo nengamba nzaani bannaayi wakabi buli wempita bantu bantunulira kati awo ne munange yakananga Tracy kati gwaliko omuntu wakubira nti video teweera mulalamula olamulidde ddala era nagifunamuko eyo actually ne wano wendi era nkyagiriko kati what was your second video ng'ovudde ku kweyo eya Buju video ki eyokubiri ate nolowooza eyo yali esoose ndowooza ngambe ye hit yange your hit song ekitegeeza emabegako wonna wajja nga bw'ogamba nti oli Vixen n'ogamba nti ono Vixen yabaddemu eno hit okigera kati oluyimba lwavaayo nga tebayimbako ng'already kyekiri ne mu video kati ngambe nga ye hit yange naye ng'emabega nalina ennyimba endala kuba nabeera nga neewubawuba okujja live awo emakindi kati tuddeyo emabegako katono in all ebintu bingi ebibeerawo nti abantu tunoonya carriers ez'enjawulo ndiwo wakitegeera nti you know what
muzonna careers abantu ze bakola biki kati nga nziwola bati ndi munnamawulire n'abantu abalala. How did you choose dance as your career? Excuse me. Olaba nze jjajja wange oyo twatambula mu niigiina twatambula mu bibiina jjajja wange edda nga tannalokoka yali agendako ne mu bbaala kunywamu kabalobaako ku kyalo eyo nga mbazinira amazina tuvaayo jjajja nga ne gwanywedde si yaguguze naye nga lwamuzzukulu wekolaki kunyeenya kuzina nga nzina kati nga ate during that time nali siri munene nnyo naye kati awo mu katale we twali tukola kale jjajja yaliwo twakula ne jjajja mbeera nze era ebiseera byange ebisinga mama mukale munyumya naye twefunye bukulu naye okusinga mbeera ne jjajja kati nga bakubawo nga womanyi basondera mukolo gwono basondera nze nga mbaawo okubawa oshengera nga nze seekwatakwata waliwo ki nga nze n'emipiira abantwala mu buto bwange obwo naye nga kale kuzina kwange nga nzina bwentyo kati naye nangaawo bimanyi bya buto tobibeerako nnyo kati nga olowooza onyumisa bunyumisa sibi nga nze mbimanyi nti osobola nozina nofunamu sente ngeri just kuzina byo ebityo kati nga mbeera okusoma tutandika okusoma MDD tuli tuti nzina nga nzina miming acting nga byonna nze entertainment nga nsobola okuba nabyo byonna kati awo nga bannange byensoma nabo kati naliwa Kayempe standard awo muno mwenkulidde mukazo kano kaalo kaffe kati bwayise ke kasinga naye kati kano nakajjamu naye abonoga ebyo bwayise nga gyetusinga okubeera naye nga ekuba kusoma kati nga ema nsomaawo nga abaana tubeera nabo mu ddoomu manye effujjo lya ddoomu teekawo dance competition biki naye nga tewali ankwata nga nzina naye nga ntandika okujjanga obuvubuka ng'omubiri era gujja kati ananga nekyeso olaba tetumala okusoma singa ogenda nononya abayimbi notandika okukola ki okukola n'abayimbi abagamba nti ku bunene bwendiko buno muyimbi kigola ayinza okunteeka mu vidiyo ye era nga nze wentyo bwendi naye nga nze nzina nti lwasonga nkyagala nga nze kale music ye bintu bya dansi eyo ebyo nga mbyagala nga nawe manyize ntya bambi nga ntereera era nga jjajja yali yankazaako n'erinnya nga mbeera nnyo ku TV akakayimba nkaagala nga yangamba yegwe buli kayimba okaagala akayimba kati nga menange banga nekyo salaba omalaho obanga bitumaze senior 4 ne bwotaddayo mu senior 6 just n'ogenda n'abayimbi kati wano nalina eddalu lingi wano Kawempe standard mama nazijjawo nantwala eyo Wakiso Highfield eyo waliyo essomero eriri eyo kyakuyisa kitya ate erija yantwala teyamanya bambi tebamulabula kyegiri tinate ebintu biralamu eno twali tukola bukozi ddanka ebyaffe ebifujjo mu ddoomu naye eri nga baleeta n'abayimbi prom nga tusondera ddala ssente ne baleeta abayimbi kwegamba ne ngamba maama teyategedde kyewankoledde agamba maama teyategedde nentuuka mu saa 12 awo abaana beetegeka bagenda mpepisi biki nga nze nyingira doomu bambaze buli kimu asooka ntunuulira abaana kati lino essomero already nali ndivadde mu senior 1 manyidde biki ngamba wano wenzize kati bankyusa mu second term senior 3 nga ntabuse nantwala ntuuka eri abaana beetegeka nga nange mbeerawo neetegeka ebyange nga mala ngenda mu preps abaana nga batandika okumbuulinga ekiro ekyo naye abaana banaye baali bazibu naye nga ni gwe babuulinga nga bamumanyi
nga bamumanyi bulungi bali balabanga omuntu ndowooza ali awo kati nga ne bwe nnyimuka buyimusi kale awo kati nga ngezeemu akabina kali eri ng'abaana bakuba enduulu oluyimuka obuyimusi nga bakuba enduulu kati nayingira bwe nayingirawo mu kulaasi nga nze ne bakuba enduulu ne nga Mukama Katonda n'amalako wano naye nga womanyi nti nga sikiraga mu maaso nti ntya naye nga muli mutima mpulira ntya kyesiryerabira naye naakatuula bwenti kati waliwo guy nga bamuyita Big Daddy naye Big Daddy najja bamugobye fiizi lwaki bamuyita Big Daddy naye yali munene omwana bamuyita Ishaka sirimwerabira nga naye ffe tumuyita Shaka n'agenda n'awandika ku lubaawo Big Daddy has got a representative abaana ne basika naye abaana basika ki nendaba ku lubaawo bw'ati ng'awandiseeko nsirika kati okuzaako emabega waliwo brother wange naye nga tetugatta maama tugatta daddy kati yo already yaliyo era idea baagigatta na maama ogenda osomera nga mutwale eri ewala wanaakola ekyejo engeri gyali okumpi n'ewaka bike akola byayagala nga tugenda nga mbeera eyo kati amitamuga brother naye walayi wana abaana bantiizinga biki nanga gwe sooka obaleke tobalaga kyoli sooka obaleke naye yali akumanyi nga manyi kati olumala nga mbeerawo ng'ekyeto kiggwa ng'enkeerera twambala nga tujja mu class kati nga bategekawo every Saturday tuba ne entertainment tetuba na preps kuba enkyo ebeera Sunday kati bali nga tubawo ku Saturday ne Sabbath kati olumala tumala okusaba ekawungeezi awo tutegeka entertainment kati nasangayo omwana baali bamuyita Hajara nga tazina ne bazina Hajara nga azina ng'omutunuulira booti era nga ye nga mbeeka nga alina nnyini ssomero best dancer okitegeera nga nze oluyingira main hall nga ntuula eri mabega naye brother wange yajja nga tutuula eri mabega obanga atabimanyi mama nanga gwe tulina vibe kangenda eri mubakyali bange koza kale naye nga ajja nanchekingako naddayo kati Hajara yalinyawo ng'azina akola biki excuse me kati nga mutunuulira danke yasooka ng'eggwa kati mukugwa wona alafu ajja ngamba naye naawe gendayo genda obalage nze nedda bagamba genda kati bwe nayimuka kati yasooka nayimuka ngendako mushoti ko endulu nekwata naye nga nze nfuluma byange ati olwaddako wali omwana nga kaloba ngambe ki nga alina tunakyatunuulira kati saakikola nti oba kuzina nti oba ki naye nayagala mukakase nze kuva dda nga nina believe wandatuuka nga ngezze bwentyo nga ndi munene ngamba nedda kati ndi munene ate ngambe mbulina okusala mubiri nedda era nzi nga ngamba kyolina kyokakasa nakyo kyoba olina naye omwana uno mutono wadde ayambadde ki wadde ayambadde ki nze nsobola okuva oba nti ndi bwenti nenzina nange nemumenyawo kati nengenda nga nsegenza nti nno oba ki naye nga ngenda mulagako bulazi nti ngamba gwe tomanyi nti gwoliko we bwayise tomutegeera bulungi ekiseera bwe kwaliko friendly match tuli madde kwaliko oluyimba kyawo oba ku byamasannyalaze olwa Spice Diana ne Palaso ezo ssatu nensaba kati kubaddeawo nga njagala nyozeza Bafana nensaba friendly match ne bateekako ne baluteekako naye ne gayi gwe nazina naye saamulona nti oba ki naye yavaayo ku kye nakola ku vibe gye wateekako n'avaayo ne tuzina ffenna naye ffenna ne tufiiringa vibe ne tukikuba twagenda okutuuka ali nga tolina wonyomya Hajara nga nnyimiriddewo nga tolina kati wambala awo Hajara omulabako Hajara nooma noomamu awo biki
Ngamba ize ngate asingako nze nga ndi senior 3 yali mu senior 4 kale nga mugoba. Namwe agwamanyi kati awo ne bane batandika tufunye kati ndali mu senior 3 nafe senior 3 biki abaana ne tunema nga omanyi fujjo ly'abaana. Awo kyuse luli badde babulira ne kati wala nga naye nga ne wali era mukumbuli nga sigenda mpola silent majority nga weera tuna omanyira kati awo ne tubeerawo tuba tusoma neera nga sibibeerako sibibaako nti no era kunyumirwamu naye nga sisuubira nti njakerana ku makya bato bange oba mama wange ng'amatanga mugira mazina muno nti oba muwa kyonna kye muwa kati yali prom ya senior fair omwaka ogwo kati nze weffe nali mmanyiyo maama bankyusa essomero lwaddalu lye nalina mukubira essimu mugambe maama simanyi ono waliyo prom nalujja nga wemumanyi yali tajja kukkiriza maama nkusasulira kinga kusasulira ku kiri yakutwala okukola nakutwala kusoma naye nalina maama nze situla nawano nenzikiriza nti mama wange ntwala nenyumya naye nakugamba bakugambye olina okugenda okukola essaawa zino nga like yakujjukiza yali takikkiririza sikikkiriza kati awo lwamala bana ne bategeka prom nga mana nze sigenda kubeera ku prom sina sense sure tujja kusasulira nga bakisobera ku prom biki abaana nga bansasulirawo prom nanzira waka anoonyayo obugoye biki nanzirayo kusomero saali ku red carpet byabwe biki kati kuzijjukira ku olwo baleeta ziza bafana baleeta gravity kuyaabwe kati nze yaffe engeri gye nali mobilizer bagala tweteziza bafana kati kwene yaabwe baleeta awo tuzina biki gravity akuba wandibolimba kati abana nga bagenda nawe olinga kusaasira bikigenda awo nno nga ngejjedde eddala nga ngejje kale ngambe nga ebiseera ebyo ngera ndi munene nengenda nenkakuba kakayimba netukakuba ne gravity gravity nakutunuulira bwati omwana kale nga atunula omubiri nebyenkola kale nga byewuunyisa bwe bityo kyamalaawo nebigwa naye olwo yakwata omuliro bweti yanyuma prom yagana okudda CD bifaananyi oyinza oga ndi mu senior 4 naye nga nenanyini kubikuba ebifaananyi nga prom weba etandika gundi CD weba etandika bweti kuliko nze wano simanya bannanyini prom bajja luvannyuma abaana ne batandika kumpita mukyala gravity tebaniimwakikubyemu agabitawo mukungu kusiibulawo bagenda nga nina video osobola okubeera mu video mu class nemugaa ndi mu senior 3 naye nga musobola okubeera mu video nemugamba nsobola naye nga nkimanyi sisobola bukyabutya nalujja n'abiraba aya nenzikiriza nenfuna enamba naye nga nkimanyi tewali sigenda kubeera mu vidiyo eyo nga nkimanyi nga otya olaba oli munene nnyo anyway ng'otya ekya maama nze mama wange yasinga obukambwe mu nsi eno kyuga mukambwe nnyo bwati kati what happened next ki ekyaddaka nawe enamba nga yenaawe akayimba kagenda ofulumya bijanjaalo bannabagamba banaye twese okikubye biki bannange kati bannange buli muyimbi ajja kati ne bazekisi bajja kawuzekisi yali yasomerako kweri essomero naye n'alaba omwana nagamba ono naye netubina sozinazinamuawo naye radio naye biri kiki ekyasinga okutekinga place ekya gravity ekigwawo netutegeka eyaffe okuliziza bafana twategeka eyaffe netuleeta ziza
netikikawo biki ziza naye najja netukuba nalyoka nsitula mu bbanga bwati nakubeba ninga nansitula mu bbanga main hall nefa kati kyesikunyumiriza waliwo twasooka okukola entertainment ne Ajara abasomesa bonna baavaayo kuba twakoleranga main hall bonna ne batunula mu madinisa ne bagamba abaana babadde ki mu hall abakuba enduulu kiki ekituuse mu kusomero ne badaba ekyo munamita nangamba amazina ago wagayigira wa ddala gw'obadde osoma gwe kyemadde nsoma just kuva bwayise ndi ho natusabire nangamba agenda kale kimu waffe yali mutu wamalalala bwe yagala kakuteremu essaala ng'alabira ddala oyinza obutasoboka jawo ziza netugiraawo zize biseebi nga kyali ne manager Roger nangamba osobola okukola konze nsobola okukola naye nampa enamba nampa ka business card awo nangamba you either call this number oba eno konze kale nja kukola netumala okusoma ndi mu senior faawo twali tetunamala kusoma doomu nekwata omuliro nemugiramu enamba ezo naye obusiru bwange saakabira ku bitabo nakabira enamba ezo bbiri kati banange ne bangamba lwaki tewawandikako mu bitabo buli kyabo lwaki tewagenda ng'okiwandiikamu naye nga bannange ate ekyo nga ki doomu nejja eya senior 4 kuba ogwo omwaka ffe abaali mu kulaasi nejja nanga naye mukama katonda taata ndoga atudde sayidi ki ku muti kiki tudde ku muti nensirika nembivaako awo nanga kati enamba eziba zigenda naye natandikirawo bbano nensoma netumala okusoma nomanya byava just moments zagenze natudde wakawo tuleete ebintu byetuleese ku ssomero anti baatuzaayo doomu yeegize ebiki tuddayo ne tudda nensoma nemmalako senior 4 kati mu orida awo byokuta kusoma nebyo omuntu wakuba akoze koosi ebiki biki ebyo tweyogezayogeza ku bazadde awo oli mu kugezesa bulabe oba akkiriza mama afaine nesolyako akutunuulira wali weyogeze mpozi akuweerera abadde ki nsirika kati awo nafunayo akasimu baithawe kati awo tugenda awo senior 4 kubanga wayagala kusoma course wali twakifiiringa agenda mu senior ku HSC you didn't feel it asibifiiringa sijalima sijja kwefula nti nali njagala nnyo ssoma naye nali sibifiiringa nga tokiwulira ngende mu senior 6 senior 5 kati nengamba tuddayo eri nenfunayo akasimu kasimu ako kankubya nekibooko ebyo akagwamu nti akalabye aliwo aka boyfriend akakajimu naye nga tamanyi nti nasoma nayo nali nagifunawo kale nga mmalako senior faawo engamba kati aba kugimanya nti no nali nayo naye nembeeraawo kati jukira ku mapeesa okwo nga tugendera ku Facebook oba osobola ogenda ku Facebook ku mapeesa anyiga kati mba ndi okwo nga nina gayi gwendaba kati nga ntera nnyo omulaba mu video nze nga naye siva ku TV nga ntera nnyo omulaba ku muzi videos nemuweereza message kati in that process nafunayo awo ka smartphone mama yamala nakakana nandekera essimu kati nenfunayo ka smartphone nemufuna nemugamba munaye kulaba oli dansa nange njaga kati nga ompulira kinyikidde wuyo nziriddako n'abayimbi bannaye bonna ne batendereza nokanga osobola mpulira kinyikidde nga mbeerayo eno nenzinaazina bwe bityo kati before okutextinga that guy waliwo awo Kaleere Godde Kawempe nga baleetawo ekibiina
kale na keeping on nga trying anagamba ekibiina kyaki bazannya mizannyo okay kati ne ntuuka ne ngamba omanyi engeri gye ndi dansa nti njagala bya kuzina kati ne bana abazannya emizannyo nabo bali mu entertainment kati kangendeyo we natuuka oba nga bampadde paati eyo kyemanyi bajja kumpa munooyo okuzina bikinzine bwe nti wejje kutuukira ne ku bantu abalala kati twali awo bayitawo na terrace naye kati yavaawo nga ngendayo nga mbagamba nange nze kuzannya mizannyo bayitamu nga balanga simanya oba oyagala okuzannya emizannyo kati ebiseera bino nalina gayi gwe nali ngirako naye ng'azannya emizannyo ku Facebook kati yeyandirecting awo naye nga bagenda yitamu nga balanga tofaayo nengendayo nenjogera nabo nentandika okuzannya bakukiriza ne banzikiriza wakolako auditions nembeerawo awo nga tuzannya nga bebampa okuzannya banambizannya bulungi nnyo anga obizannya naye era obulamu okutereezebwa biki naye tujja kutereeza tewali bizibu nentandika nga okuzannya nga tugendayo naye ngaera tebirimu ssente kati nga maama yampa ssente transport ebyo biki kati bamwami male musa balegira kachapizo okay bani bakanyanya bayawukana mukaawo bayawukana bapatinga ways ne pathways nga bo ne bakola gundi yaabwe ekibiina kyabwe so babali bakiita oba binya lidduse naye nga bakuŋŋaanira awo kati nga naffe tubaawo nga bajja olumu ne bakola rehearsals bwe bityo baali balinawo show yaabwe kati nze bwe baagigira kati ngenda obonda nti ndi munene bikinga abanenga oli munene ogamba oti osobola okuzannya gwe biki nga bajja nga basaagasaaga awo nange kati mukusaaga awo nange ne bagamba banne nange mumpeeyo tiketi nzije mbalabe kati ne bagamba nedda bano abazannyira wano mujja kulabira for free netujjawo kati baali bataddeko misa kisemakula naye that day tekyali kale si kigenderero kugenda ku stage kati mba oyogenze kulaba abazanyi nina bannange be nali directing ndi muje bwe muti side wewe tinewe wati nga nayo baguza tiketi kuba twabatundirako tiketi kati ona nkubira simuwulira nkubira nyimuka kati naye nesunya akasikaati amanyize ndi munene naye mwe abamanyize nyambala byenjagala nga nyambadde akantu kati mukuyimukawo ngende bannange nkwate ono bino sibiwulira kuliko misa kisemakula kati nga kuliko oluyimba ndabira omulonja yatukula or first class misa kinantunulira bwati kati nze nenfuluma saabifaako nenzira maze okwogera yampita bwi stage kati nga namanyi kyeyeyitira ngambya nsokodde nenzija ku stage nsooka mukuba disco wali nosooka obibyamu awo basajja bamala gwatukoledde sho abadde yatutudde mudda bane gwakoze bwati ne banzijako ennamba kati nemba nga ntambula nabo bwentyo nga bampita tugenda ku Batibale ne tukola ne rehearsals z'emizannyo emyalala tutandika okukola nabo nezannyira ddala nno nabo Masaka eyo mami yakuleka nga yandeka kati naye ngamba singa ofunayo ekintu kyosoma biki naye nga mbiwulira bane nga sibiwulira okumanya nali sibiwulira omukyala oyo yangirira ne passport ngende mu kiyumba neŋŋaana bane nga sibiwulira byayogera mpulira amazina gokka dance kyekyo kati tugenda naye ngaera bambi sifunayo nnyo sente ziri okubajjukira ate okwacting oba olina kuteekamu nnyo kale you need some time okola naye nga sente tezijjirawo nga wogamba nti wano okuba hit y'oluyimba excuse me n'okola ki n'oba ng'okola biri biralamu nga biralamu oba olina okumala okola kale in that process it takes a lot of time oba olina okukola bamale bagambe
eno gundi character gyolimu ino noonya costume eno they don't provide you with money oba olina okwenoonyeza sente kati nga zijja nga ngamba maama kino maama sente zino nanga naye lwaki ebintu ebyo tobyesonyiwa lwaki omalako emirembe olumu neetetenkanyawo omanyi obwo boyfriend bwaffe ebisibisi neneeyayiya kati awo olwamala nga nkyera nkyakola eno muzi vidiyo bampitira vidiyo ya Gravity ani akuyita olwo oyo Stivo ngayo yampita ne ku Buju kati oluyimba lwa Buju olwa Gravity lwalusooka olwa Gravity buli baalukola ne basooka lutereka no nasooka kolera Gravity mu vidiyo kati kya Gravity kyali bwe kiti oyo mukwano gwakuyita ampita vidiyo waliwo vidiyo eriwo ya Gravity ngenda vidiyo seyo tebandagana nnyo nyendo zayo Gravity yalinga ndaba namana ngamba nina oluyimba lwange olulala lwenjagala okukola yanzityako ennamba kati DJ we yali yandabako dda engeri gye nali neewuuba kujja live kati ng'alina hiti ya mbuzi zakutudde neŋŋamba DJ we kati yali ataddeyo mu status nemugamba ng'anoonya simanya ba dancers rehearsals are starting simanya next week like I'll let you know konze banaye nemugamba mumpite ku rehearsals nange njagala okujja okumuzinira nagamba okay nja kugamba yabiŋŋambayo teyabyogera oba yeerabira nedda nemuddamu teyaziramu n'asirika nange nembivaako kale nga bwengobagobako bwekigana nganta omuntu omwesibako nagamba owaye abeewamwe baafa gwannesibako nemwesonyiwa kati awo we batuyitako oluyimba lwa Gravity olwasooka teyandabira namugamba Tracy nampita nazityako ennamba nagenda kati the following day nantexting nagamba how are you nina vidiyo yange endala gye njagala tukolemu eri okulokusatu konze it's fine nja kukola ebyase ntobyogerako gaba naye nalina byengoba ndi kuki naye nga oli mukunyonyoya right naye mpulire bwa nja kujja you're not talking about the money nti wayo kati eya Buju ngenda kuddirayo emabega nkunyumize ali netukola eya Simusango limba lyawo enjoye ennyama enjere lwa Simusango balita Simusango nampa emitwalo 7 olunaku olwo nembivaako nze nga sibiriiko then olwamala ndowooza obayo Buju yajja ne mu katale nenga amapapali ga maama ne bankubira essimu ne baŋŋamba tulinawo vidiyo naye ogenda kukolera Senemeka alese proposal kati ekyobutogera ku ssente nali nkola nnyo nejja live eyo naye nga bambi ssente tebatuwa naye nga ngamba kampushinga ekintu kino wadde kale tamba ssente abanandaba abalala bajja kumpa nja kifunamu naye nga ye nga newekiba kina bweyogera Senemeka nga otuulawo obudde ne buziba nodda waka nodda mu katale bwayise n'omugamba maama bampe omutwalo nsasule booda anaazikuuma bakube enkya nagamba sikulabayo namugamba aliwaye bampise naye bansuubiza ssente maama kaŋŋende biki nagamba kale genda ne transport ye manager yateekamu buli kimu yawe n'ogenda naye ebiseera nga n'obugoye toyina weeyiya bweyiya nga siyina naye nga bambi yateeka mama ngoye wadde kale yasooka n'agana naye yatuuka nga ampa ssente biki n'ogenda ati oyo wa Buju nakubananga naye tuule ogenda banaakusasula bankuyawo 8:00 namugamba maama simanyi naye kaŋŋendo nangambye ssente weeziri nze wamusabazi yakkiriza teyakkiriza yangamba gwe jangu tuteeseze wano ssente netugenda ntuuka eri baŋŋamba
natuuka kusa bagamba saa munabagamba yangu biki sawa mwenda nali ntuuseewo awo endejje ku university banaye nayangu wansi natuuka nga tewali n'omu ku warehouse ngamba baba tebanfezeyo naye nkolanga nedda otuuseewo koze ntuuseewo bajja tofaayo nemugana nesitivo tebabanga bane ngamba bajja kati omwami yajja bambi pesti great maker nga munene lwa kati yasalaye ebisebe byali munene kati nebagamba kuba kweye namba nenkuba atudda naye anfeesinzemu yajja nagamba how are you biki nga anfeesinzemu nangamba nze kugenda okukola naye konze okay mutwanenga nange mwami kugenda okukola naye munene nga nze muli mutima nga nezzazaamu amaanyi genda bakube makeup kwanza bakube makeup bana sina sende mbanga sina sende kwanza nedda genda bakube makeup ogaina nga genda bakube makeup biki ne baletawo n'akawala akalala kitwakola nako ndokuya bagenda natwambaza koze tufudde kati nze naleeta engoye zange ddala kuba nali munene nga abantu bayinza okuba tebalina ngoye zange nene aye ne bansubiza video ne bangana simanyi tolina ngoye nze mba ever ready obugoye bwomwe buli mu ngamba banagamba nzize banyambaza tezirimu ambagamba banaye ngala bwogamba buli bw'oyinayo obusatu bw'omanyi obwo bwo bukiira bwange nga nemuteekayo ngamba katwe nembalagaawo ne bazimpa ne bangamba yambalamu era nenyambalako kati nemuni mwalimu ezaabwe ezantuuka netukola kati omwami naŋŋamba naye kimanyi ogenda okubaano nga bakuyita bujjo amugana naye bitwala eri kyanga amanya gange bagerabidde naŋŋamba sibawaaga yegwe bujjo tumala okukola bulungi nnyo bambuza tukuwe ssente mmeka newagala twateesezza tetwateesa kati powa waliwo gayo designer kati muyimbi yafuka muyimbi bambi sirimwerabye yaŋŋamba omanyi bujjo ye nga nowambira teerega nalinya yanga omanyi bujjo bwebakugamba ssente bagamba 2 kati webakugamba salako bagambe 15 kwabadde meyi nemugamba nti nze bino ebintu sibimanyi bulungi sibitega nanga nti nze kati nkubuulidde 15 tovaawo kwate bwe yabingamba nga asaaga natambula n'avaawo nabatukana bamuza sente mekako za 2 nti nengamba banaye omusajja nze sebe yangambye butono byagamba nvu nemane munga naye ngera ngawogamba mukalukalu tafaayi naye mugamba kalera kola 15 bujjo 15 sivaawo netambula sewe nenejjawo kolenga muli mutima nga omusajja musajja wagamba nti awe naze genda eri yonna yonna kuja live nga nva eri tebansasula zofunyeko 7,000 zona nawe ennaku kujja live nga tebansasula ate nga obikozi iye nga nkola nokera okatido okatika nkugambe jalive ng'otuukawo saawa bagana saawa 3 nze nga simanyi nti baba balimba vidiyo eba yakawungeezi ndaba bannange bayingirawo 11 gwakedde saawa 3 tolidde nentuka nene nkubira mama mayimbe n'adooka akuweerezayo ka mobile money n'abamu b'oyitaayitamu nga bogamba naye era nayisaali mu binnyo nga ninayo munanga bampaayo ne bakuwaawaayaawo ne weeyiya kati 15 yagikuwa n'agimpa enkuba neetonya kituufu enkuba yatonya lwekyo n'ogamba kiki kati nalina omuze nga olumu enva eri okukola olumu envioleti oba 11 amitabisi nengenda ewamama ne bansanga nsala embogo oba nakati bwe bityo kati olumu nga mbisala kati manajja nga neebaka naye nze kwolwo natunula paka nga bazze abo bato bange nga mbagamba bonna omanyi nti bampadde emitwalo 15 mukuzina banange nemugamba mama ne makeup samuza nemugamba ne bankolako ne bino byonna oli super excited tokirabange nangamba ne makeup nangamba mama banyambaza biki ngamba gwerinda
namugana nze simanyi wa video nefuluma ddi obadde nze simanyi nangamba tebafunyeyo namba yonna ngabye bimanyi naye kati nze nabeera excited of that nembivaako nembyesonyiwa naye nagambye emitwalo 15 omanyi wabawo essanyu eryo kuba all the creatives abakola wako wenjawulo nti jukira bagenda enovaayo kakasa tewali akookya kale bakwokyezza ate nga batreatinga bulungi nnyo waliwo emyenge waliwo biki ne bacelebrating awo birthday waliwo gayi birthday kwegamba nga byonna ndaba bipya nogamba wano sivaawo kati naye gayi bami nanfaako enkuba kale yatonyamu awo nanfaako ne Gravity era yayitirawo ko era yaddamu nayitirawo awo waliwo omugagga yaliwo kale ne mikwano gye ne bayitirawo ne mbatunulira nze naye nga sibanyega wadde nti nabaddeko naawe bikya muntu simwemanyiriza abagenda nga nange nninya boda nga nkolaki ng'okomawo nzira ewaffe awo katale we nasanga mama ne muwa amawulire ago reaction ye yali etya nangamba bambi bebale nangamba naye kati omanyi tuule kasente ako tuguleyo obugoye kuba kati buno bayinza okuba babulabye ate nga toyinza buzza eno kati oguleyo obugoye vidiyo endala egenda okujja ng'olinayo obugoye obulala konze kale maama toteseza bubi tunoonyawo netubunoonya nangana naye tobusiiba mba nezijja mu katale ziryo zibe nga za mulimu nga yakkiriza kati yampa amagezi naye ngera webikwata magamba nagamba nakugamba wano nakugamba nako mwana mmwe towulira zisimanyi lwaki esirikaawo kati tukwatagana tutya ne Gravity tumala okukola vidiyo eyo atubalabye enzinye biki vidiyo ka clip ka Gravity katambula obyo bye bakwata behind the scenes bannaye katambula ebiseera byo nga TikTok yakajja ate nga nze sigimanyi nga nze ndaba ka vidiyo katambula kale nze nga nkaluba ku Instagram Facebook nga gye tusinga otutegeera obumunsi ne status naye nga ndaba abantu bantadde mu status bangi mu vidiyo nga bakampereza mu WhatsApp nga bangi kati nali nenzirayo ku batubala eri mbalayira bange naye ne bangamba nyapo nga omanyi mama Leila wa nze mwita mami Leila wenti nga bwayoga mwana gwe kiki kino nampita naye mama nadde biki netukola anangamba bambi okola bulungi naye tusabe nti okutuukayo nga bamyazamu amaanyi ne mwami Male ne mwami Kanyanyi awa naye naffe tujja kuba kati ekyo tukitegedde tugenda kuba we tuba tukola bannange neŋŋamba we nayagala ne bamanga bakola ki nga bampa kati awo netuba nga tukola wetyo kati mba ndi awo Gravity nga ddamu ankubira nkubira naawe kagundi ketulinawo ketwagala okole naye tugenda kukola bwetire bwetuti oli ludda wako nze ndi wano tugenda wa yali mbutu yembuutikiza nangenda kati nagenda ntaddemu kalegingi ne kabayika nekisikaati sikaati monyenyiza akabina naye nga kati wangamba tikyusa nga nyambala kino nze nefuna nnyo eva ndabira wala nga yatukanaga kantu ako nga kasibye nnyo toyina mu kisikaati kirala nemugamba ninamu nagamba ekyusa oyambala ekiri ekisikaati nze kaali nakwolwa embuto enkuba yatonya naye nga nsinza kulima nti awantu we baali baŋambye okugenda nti waliwo eyali ansookangawo nga nze asooka wekuba musanvusimbula mukaaga ne ku mbuutu wakeera bukeezi nakeera bo balina bye baali balina okunsanga nagendera ddala ku mbuutu naye nga I have to be outside nenyingira nabo so ntekamu ekisikaati kyo tumala okwambala awo neninya stage ninda kyali kitya neninya stage netukola kati awo enduulu ogiwulira biki enkeera amawulire ga bukedde
front page ne bagatuuse wa maama ndoza bamuletera obutabo nga 10 muwalawo Lema ono si muwalawo Lema ono si Tracy bana gani umweyisa utwale atamanyi banange omwana kyatukoze kiki kino Lema banange ngwebitera ntukola kwa show nenzire waka ona Violet era nempita mu katale nembiramu kankola emirimu gyawo mama nangamba tule bana bantu bampereza nange kenyinyi nembyerabirako abakuba obufaananyi babukuweereza mu inbox abalina enamba yo tugibite na awo ne tutaddamu kola nembivaako kalwaddamu nankubira naye tugenda nga tukola tugenda kale ngamba naye kati neetaagayo ebisikaati ebiwamu mwana wenkutama ntya sikunamira bantu nenoonyayo ebisikaati kati maama munene nnyo ku nze nensooka nzira mu ngoye ze abonyeebonye nange omukyalo oyo zonna nenziyolayo nga zenkoleramu sikaati ze zenkoleramu kubanga ate ku nze nga ziba mpanvu bulungi nnyo zenkoleramu nga zenkoleramu nojja n'okuba nenkuba tubeera nga tutamba kati during COVID Rudi twali twerabadde ne Gravity nga tukola naye ate nga abantu tebakimanyi kati nze okuvaayo abantu bamanye bulungi nnyo ne Gravity sibuju after COVID mwina concert gye mwali mukoze embuto zitwagikola COVID tanajja kati nawe bandintegeeredde nti kale wendi nafulumamuko nengenda e Dubai kale it was just a vacation nengenda kati nafulumira mu budde bwa Christmas nafulumira mu December nafuluma November December nengenda nemmaleyo nembereyo bakuba amasimu gange kati kwaliko sente ku line yange neyitamu embaga nesiriyo nze nafulumamu nagamba otambula otya mu budde bw'okukola sente ale nze mbimanyi nze sibimanyi ate Christmas awo sheba show after show twamaze okukola biwedde kalaba emala nenzira naye nga amaanyi gakuweddemu nenda kati nakola eri nemala nenga kati ndi eno ku vacation kisagimala nayo kanzire Uganda nenzira Uganda nembagamba munayo nkomyewo wabaawo akalimu konakona wendi nkubireko nkwana nakomawo leero enkya nentandikirawo okukola tugenda tukuba Freedom City twayingira mu kivulu kya Spice awo jjukira kyekyasembayo awo ne baggala tuyine Freedom City netugigira ntumanyi tuyingira COVID awo nesooka tubivaako tusoka tunywa obuugi bw'omusajja oyo tunywa obuugi ne twebaka netukola biki nga nebya TikTok tetubiriiko biki paka nakati okola nkola amazina gakukoledde bulungi yankoledde kati ate ne TikTok yajjira nakwanti kati nayo nakatandika ogifokasingako kati ng'ogyeko Gravity muyimbi ki omulala gwe wakola naye gwetusobogana nti ku stage ewa ku stage oba mu videos bangi nakolako nakola naye enaku y'enseene ezimu tebakulaga naye nga ate waliwo ku stage nakolako ne Fefebusi nakolako ne Tipsizi nakolako ne Edikenzo nakolako muya Bobby nakolako ezimu nzijjukira kati neya VIP Jemo waliwo ne upcomings abalala nakolako neya muya Chosen Blood nakolako muyani awo nyingi kawe kavuzeyo Tracy olaba mu content creation oba as in creating work naddala when it comes to talent bintu bingi nnyo ebitubeerako in life naye wakaseera lwotuuka n'owulira nga oba owulira oweddemu amaanyi watuukako mu kaseera ako n'owulira nga bino bimenyeza kiwaki sibivaamu oyo tuseko ku moment in life banvuma banvuma kuba nange sigenda nga bakuvumira ku stage kati oyinza otuuka kati ngaebyo ebiseera byemabega ebyo ebya vidiyo ebyo ng'otuuka ku set wogenda okolera vidiyo ng'oli tayinza nakujja kutuula wano olimba naawe
nga bone balina entuna gye bakutunuulira nga balina we bakulaba naye after woba omaze ozinaawo bawadde vibe awo nga bajja naye nga mwana gwe tebasobola nakujja nga jjukira babusileya buyita kuli era kuliko omuwala twali tuzanya naye eno actually omuwala oyo naye bambi yampaako ku mirimu manye abawala abalungi tebeeraga naye maama wali biziri egundi ng'akola ki nga mpita Tracy jangu tulinayo video biki nga tugenda era yejje ne bwansanga twesanga nnyo kubako kaali katono nga kakolanga kasileya bwe naye ng'omwala oyo watandika ddi okwogera naye mwana gwe nyumya na buli omu natunulira omwala bwenti naye waayita ebbanga ttono nga ndoza alaba nfuga ate najja mu kabokisi mbu muwe ku mirimu anti omenye ebya Vixen ati woba okubyeyo hiti abantu abadirectors bajja twese olinayo okubawala olinayo okuwala boyina biki olinayo ku mirimu nga yakubira oli yakubira namugamba oyinza otya okwogera n'omuwala nga nze obanyinze nange sigala nange ne mujjukiza ke yagambawo oyo muwala bamuyita Wera kwagadde namugamba oyinza otya byogedde Wera yali ayogera nange oyinza otya okwogera n'omuwala nga nze alaitwe sitayogera bwotyo biki mugamba seyina mirimu maama ndeka kati mwe moment kyakulita okulya nga oyagala bivaako nentuuka nga saagala kiraga maama nti kinyiga nobeera onogamba Mukama Katonda notuuka newejjusa nogamba Mukama kale singa siri bwe nti nemala neŋŋamba naye ate Mukama alina ensonga lwaki yantonda bw'ati naye siri musabi nnyo naye nze nzikiriza buli Mukama kyaleeta nina okukkiriza okwamangu neŋŋamba Mukama akireese kati kandiiringe nakyo natuuka neŋŋamba naye Mukama alabika alina ensonga lwaki ndi bwe nti naye bannaye kiki nsirika embeeraawo directors saabafunamu buzibu nti balina bye bankola balina oba ki naye bano abawala nga mulina endaba gye bakulabamu bannaaye basileya nga basanze nga banna bakutunuulira notuuka nobeera nga tokyefiiringa naye nga nze nsirika nga mugamba ninayo akange nja beewunyisa naye nga ate bwe tumala okuzina ali banankana byonna mbomanyize ntera okuba n'emirimu biki nze nga nzisaavinga nga nzibawa nga bamaze olaba ate kyebadde batasuubira ogenda olaba ate abadde ayita kuli ate nga ye tebamulaze nnyo ng'ate gwadde tayita kuli gwe balaze gw'omunene ate ye omutono tebamulaze ate nekyo neŋŋamba nedda kati waliwo ensonga nentandika okuba nga si tekikyakulya kati ebigambo bino byo tebikyandya nnyo mpoziko ekitonde ekisajja nga ntambula byange n'ontigirira n'onkwatako awo tubaawo naye bino ebigambo oba byogedde okuva ddi na ddi kati tebikyandye actually wayogera bwotyo naddala manyi wetubeera mu limelight naddala eyo entertainment mubeeramu kyetuyita abantu abamu ebintu ebiba bitwalawe batyo naddala ebintu ebyo ebya tukiyita sex harassment ebyo whereby abamu bakwatirira abamu ne bagala okukozesa opportunities zigeezo wali tuseko mu kaseera ako bwe katyo kati nakakuba abasajja nga banna obakuba kati oyagala olaba obusungu bwange obulungi kwataako nze ne bwemyaka kale n'oyogera n'ogamba oli munene nsimanye biki eva eri onkwateko nkoze eki tuvaawa olemba kusobola bagenda kwata onkwatako kyoba nze siriva kuwininwa ngize muwagira lwaki oba onkwatako lwaki bufaani alina essanyu lingi bwatyo bwebagamba olina okukkiriza ne bakwatako mutima lizze mu ngalo agule abeeko gwagula gwakwatirira sinze eyanzaala sagala muntu ankwatako
era omuwerawo nga mutwankwaka anti ogali wakakuba bakubina nti kati tuli ku stage tuzinaawe bityo vibe ebirala nakati ntambula byange banaye balina ebyo ebintu bye bakubakuba ebyo nakuba kabina nkuyuza oddayo waka oyulise mukazi ono omunnyonnyola toyagala kuzannya na mutu saagala sibyagala obanga agamba banaye ono ki yes ndi munene ndeka nkuyiteko ntambule ngende siganye ndi munene naye lwaki oba onkwatako kiina engeri gyeki omanyi newenkyogamba mpya nga nnumamuli mpulira nfa kinyiiza kyokunkwatako omanyi actually toyogera bwoti you know when it comes to size kituyinza okugamba nti size nenemu naddala ku social media n'abantu abalala abantu batuyisa bubi abantu bagana kugamba ogenda n'olabira ddala nga yinonga fit kati waliyo bambi abaana abali eyo abantu abali eyo nga basalawo beekweke tebawera oyinza bbawa amagezi ki ayinza kyenyinza obagamba olaba bwe tufa tetudda bw'ofa ku bantu agenda kumalako emirembe yadde eryanyumirwe gw'oli mu kwekuniza oli waka wemazeeko emirembe depression olemedde okwambala akagoye ko koyina okwambala yambala nka tukufuluma atakuteeka ayogedde obwogezi nze kyesiwagira muntu kukwatako naye kati ekintu kwogera togendagenda ngaokuba buli omu oshegeera naye omuntu ayogera omuleka ge gaba amagezi ge nyumirwa obulamu weefiiringa ekkiriza ky'oli ove mu ebyo simanya bananda babatya omanyi ekintu ekinene kazibe ssente buli muntu aba ayagala zifuna mu bungi obushegera kabibi byabugaga biba birina kuba mu bungi bakubina bagamba nti mukama yakatonda katini nti newe okola otyako katini oshegera naye omanyi ekintu ekinene omuntu olumu ayinza okuvuma nga yeegomba kyoli nakuvuma simanya biki naye nga kyoli kyekimuba by'omutwe kyekimumalako emirembe kati oba olina kwefiiringa n'ofuluma n'oba ng'oli bibyo zakubasanze nyambaddeko ng'ategeera naye nze nyeyambalira ebintu byange oba ndi ntya oba obaddeko mu youtube gundi mu tiktok yange nze nyambala omutu wange ku stage wokka we nyambalira costumes nti mpanvu lwansonga nti tuuka noozina ate wesikeeno naye wemba ndi byange ntambula byange nyambala byange wemba ngenze mu bbaala siremwa kuzina nti ate bannange benninanye bonna batono nedda mbabikka ne balaba nze goweka kati be bamanyi okiwa nti tubuuza Tracy ekikariya ye ey'okuzina olowooza ekoledde eyo yeweyagala tenabinkolera lwa nsonga erinnya lisinga byennina erinnya ddene nnyo okusinga byennina naye ng'ate era nakyo sijjagaana kwebaza Katonda lwa nsonga okulabikako obwingi nga bwendabika bato bange basoma sikyogera nti kwesoma naye mama wange wali wakolera tewayingiza sente ziri awo kati nze muntu ng'agamba nti nze ayingiza kasente kale akawera shegera tuba nga baba basoma tulya tukyalina obulamu nzikiriza ndi mukama ayina wema nkyali mulamu nga yeyakimpa sijja kupapa nnyo kumunenya kugamba nti lwaki siri bwenti kanyongere gumiikiriza tomanya nja kufuna ebirungi ebingi ebisinga amiina Tracy like nga wetumaliriza wano nti tuli mu kumaliriza omwana omanyi eno program tugiyita Women's Village ebiseera ebisinga tuzikola mostly to inspire fellow women omukyala ali eyalaba S-Media naddala essaawa eno ali mu kulaba kiki oyinza omulekera any piece of advice yange kusinga njoyeza ba single mother
kubanga mbe kyemmanyi okusinga kyenkuliddemu. It's very okay. Nga manyi gakuweddemu. Kyembagamba tebaggwamu maanyi Ba single mothers. Okwizera single mother. ba single mothers. Kuba maama wange kati gwabo obalabako basista bange n'abalala waliwo n'ababotale bali ku ssomero tebannadda osana tebannadda yatukuzizza mama nga asaze nakati tusomedde ku nakati era n'engalo oba oziraba ne kati era nti ndi mu limelight naye nkyasala nakati titemuggwamu maanyi abaana ffe abaana tubalaba era tusiima bye mukola ate nga Mukama waba akuwadde abaana abategeera bajja kuwa ku ssanyu. Saawa zino oyinza okuba oyita mu buvubi oba ki yes tetuli bulungi Kituufu. naye ate kati omutwalo tegutubula Yaddeko. tuli yaddeko Naye wali emabega omutwalo gwabulanga. naye nga wali emabega Kyali kika. wali emabega naye kati njiya naye nga bwayiya nomugamba mama nze kantemeko wano nawe otemere eno tubanga tusobola okaminga out n'ekintu ekikola ki ekitegeerekeka kati kyeŋŋambye nti Mukama waba akuwadde abaana abategeera kuba maama munnange abaana bongo oli atuuka n'akola ekino ogamba Mukama Katonda taata wadde ono muto kale nti oba mwana ali mu myaka gye gimu nange naye nze nsaba basingo mother tebaggwamu maanyi abaana baba babalekedde mubakuze Mukama ali bajjukira abaana bali bawa essanyu mutunuulire nnyo abaana bammwe abo kyenyinza obbagamba. Oh yeah, Tracy, anyway nga tumaliriza. Thank you so much. First of all, nkwebaza okumpa omukisa okubeera ku wano naawe ne tunyumyamu. Omanyi si byangu. Anze gwa amaanyi gyendi. Omanyi story yo abantu n'owabomu babiri basatu bangi kubanga bangi balaba. Naye story eyo esobola okuyamba omuntu ali eyo. So kiba kinene okitegeera. Ale ng'era nze nina n'abajja mu kabox. Kati waliwo yaŋŋamba nayina brother wange nga munene naye okuba lwe yalaba vidiyo yo alina embeera gye yakyukamu yampeereza message okwo ku TikTok. N'omugamba naŋŋamba yali nga teyeefiiringa biki naye okuba lwe yakulaba ng'ozina awulira nga yeeta oyinza okugamba oba ki kyewamukolera era vidiyo zo tazivaako. Abantu balina abantu katolaba ekintu ekyoyogeddeko abantu bangi bo inspiringa naddala katutukanga wana tera n'okyogerako wali edde badde ozina buzinyi nga tofunanga chance ekyogerako but a lot of people are going to change because nze ndowooza buli muntu alivinga obulamu bwe nga wewe nze kyangamba nange wokkiriza kyoli n'ova ku bantu obiseera ebisinga abantu ffe twettira abantu bannaffe munno nga bwazze mwanirize yali atya mwanirize kuba si yeyeetonda shegeera alina musajja yanze nyinza nti okwagala omukazi omunene oli tomwagala naye waliwo ayagala omunene shegeera gwe yalina omutono gw'ayagala gwamanyi shegeera kati nze kyenga abantu bano abeeyalusa nze sibalinaako buzibu kyayagala nze buli omu kyazze nze bubwe nti kyaba ayagala naye noolaba olinga bannange omumwa guwanvuyire watali bubwe basonyiwe bwekityo enwe sibula abatulaba ku S Media bako kyewagamba basibule tomanya anything nze just kyembagamba beeyongera okunjagala bagende
ku TikTok yange ba following Tracy dance Bujju. munja achajja Tracy Bujju 5 Yeah. bagende ne ku Facebook gyendi yonna babe nga bakola ki banoonyaako ku Instagram gyendi Yeah. yonna mbe nga munoonyaako Emirimu bagikuwe. Emirimu bagikuwe. emirimu bagimpe olabaayo ng'oli munene ng'oli ng'oyagala tumiitinge tukole mu kadansi ojja mu kabox ne twogeramu ne tunyumirwa obulamu ne tweyagala Byansi byakoleka. okyegera tobeeyo oyagala nga tunyumira muze wendi nze abanene mbaaniriza kuba kyempitamu kye bayitamu kitegeera kuba nange kyembeeramu. Thank you so much for sharing with us. Ne ntumireko tumirako mame wange mukyala Naluja Rehema ne ntumirako jjajja wange ne ntumirako basisita bange Yeah. eebo Thank you so much. Bonna batumiddeko. sirina mwami Oli agategedde linnya. ntumiddeko ku Nina ne ntumira ku Usina ne ntumira ku Rauda ne ntumira ku Angel ne ntumira ku Chocolate ne ntumira baweddeyo n'ekirala kano kalango nkayisaawo Kayiseewo. wano we tuli bayitawo Ice Arena eri wano eri ku kisaawe katale waliwo akatale k'emmere kokkiririramu Yeah. era oba okalaba kafo kalungi nnyo batunda ebyokulya batunda chai batunda ice cream nze wentera okukiringira okyegera we wali ebinyiriza Era oyitirawo ne kati wetuli kyegera wali ebintu furniture waabwe mulungi nnyo buli kimu Yeah. kyeyagaza bayitawo ku Ice Arena. Thank you so much, Tracy, for coming up here. No sharing naffe. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Bannange mbeebaza mwenna abalabye share okuva gyetandikidde paka eno gyekomekeredde. Thank you so much. Kansuubire emboozi ya Tracy tekulese kyekimu era olina kyoyize. Bannange eno Women's League whereby abakyala bavaayo they speak up ne boogera ebintu bingi okuinspiringa okumotivatinga nga basharinga stories zaabwe. So webityo bibeera. However osobola okubira SC ku 0701542372 0701542372 oba mpya kweno channel please subscribe comment nga atero sharing tubaagala nnyo. Brian yabeera ku camera nsigala nze Nabulime Esther SC wano kwa Talk with SC S Media Uganda. We love you all. Bye bye.